Mbalamusiza nnyo bassebo ne bannyabo abanda bano ku Dream TV. Musibye mutya ab'emikwano mwebale kubeerako ku njiri y'amazima. Mukama abampeera omukisa nga tugenda mu maaso n'olwaleero n'ekigambo eky'enjiri ey'amazima kubuulirwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ. Esumbibwa Bishop Isaac Kituuka ne Mama Presituuka. Kale katugende mu maaso. Kitange taata nkwebaza olunaku lwaleero, nkwebaza kubanga lunaku lulungi. Nkwebaza omwoyo omutukuvu kubanga oli wamu naffe taata. Era twala ekitiibwa, twala obuyinza omwoyo omutukuvu ekigambo nga kibulirwa Mukama. Kifuuke amafuta Mukama kitukole bulungi, kitusumulule ate kitulabye omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Amiina. Haleluya. Ab'emikwano tugenda mu maaso n'enjiri yaffe ey'amazima mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Era neebaza Mukama kulwa sista ku musumba Harriet abaddewo ennaku zino bangi mwangamba akomewo ne bamukomezaawo n'endooza kibadde kirungi eri omukyalo oyo. Haleluya. Katugende mu maaso n'olwalo n'ekigambo kyaffe, ekigambo nga ngenda kwogera ku kigambo ky'omusaalaba. Haleluya. Ekigambo ky'omusaalaba Bayibuli egamba nti bwe busirusiru eri abo abatannalokoka, abatannategeera Kristo, naye ate erifu abakkiriza Mukama. Mwabe mikwano kyenyumirize mugemaanyi ga Katonda agatuula muffe, agakolera muffe, bwe busobozi bwa Katonda obukolera muffe, ge magezi ga Katonda, ekigambo ky'omusaalaba. Haleluya. Kati mukwano gwange tewebalira mu abo, waliwo ky'olina ky'otamanyi ekiri mu ggwe yalokoka eyakkiriza Kristo mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekigambo ky'omusaalaba ge maanyi eri abatukuvu be, yeffe abaalokoka, ge maanyi ga Katonda agakolera muffe. Yesu yawangula omusaalaba n'agamba kiwedde mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ffe ate ne tufuna ekisa ekipya ekyokufiira awamu naffe kubanga twakkirizibwa ne tulokokera wamu, ne tufiira wamu, ne tuba nga tufugira wamu. Tuli bafuzi wamu ne Kristo, ate tuli bakozi wamu naye. N'atuwa ekisa ekyo n'agamba nti baweereza omwoyo omutukuvu abeere mu mmwe, ensi gw'etalitegeera, ensi gw'etalimanya. Kye kigambo ky'omusaalaba ge maanyi ago agatukoleramu mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Naye eri ensi bo tebakiraba, era bo balaba nga kya busirusiru. Haleluya. Naye kati gwe ategedde ge maanyi ga Katonda agafugira mu ggwe, andaba agafugira mu ggwe. Kati embeera tezikumalanga mu maanyi, olina ow'amaanyi atudde mu ggwe. Embeera tezikaabyanga, olina ow'amaanyi kubanga ye sitaani kyakola bw'alaba kitokitegeera aleetawo ebintu n'olaba nga bikumalamu amaanyi, n'olaba ng'okaaba, naye ng'olina ow'amaanyi kubanga ekigambo kya Katonda, ekigambo ky'omusaalaba kiri mu ggwe. Ge maanyi ga Katonda agafugira mu ggwe, bwe bulamu bwa Katonda obufugira mu ggwe, bwe busobozi bwa Katonda obufugira mu ggwe. Nze kyenkugamba mukwano gwange, weeyongere buziba okutegeera Kristo, weeyongere buziba okunoonya Mukama, weeyongere buziba okusoma ekigambo kya Katonda, weeyongere buziba okubeera mukwano gwa Katonda. Buli obeera mukwano gwa Katonda sitaani takusemberera. Naye ate abasinga embeera bwe zikuyinga obungi oba bwe zikusukkulumako, ate weebalama mwemalame n'obwere ne weekubagiza n'ogamba sijja kusaba era sijja kukola bwe nti. Mukwano gwange nedda. Ekigambo ky'omusaalaba kiri mu ggwe, ge maanyi ga Katonda, bwe busobozi bwa Katonda obukolera mu ggwe. Katusomeyooko wano mu Bakooliso. Bakooliso ekisooka n'olunyi lwa 18 agambye nti kubanga ekigambo ky'omusaalaba bwe busirusiru eri abo abaabulaba abatakkiriza. Ab'ensi bo balaba kya busirusiru, balaba tebikola, oba bo balaba oba tebirina maanyi, balaba Katonda talina maanyi, balaba nga ffe abasirusiru, balaba nga ffe abatategeera. Kati bo lwamanyi olw'obusobozi bwabwe balina bwe bekkiririzaamu mu by'ensi, balaba nti bamaanyi, naye ate nga bwe busirusiru eri abo abatakkiriza, eri abo abaabula. Haleluya. N'agamba nti naye eri ffe abaalokoka ge maanyi ga Katonda, ge maanyi ga Katonda kubanga era kyawandiikibwa, ge maanyi ga Katonda agazikiriza agafugira mu ffe. Haleluya. Ge maanyi ga Katonda agafugira mu ffe. Kati mukwano gwange olina ow'amaanyi ali munda mu ggwe, gwe tonategeera. Teweegombanga bansi, ab'ensi ebyabwe bikoma, eby'ensi biggwaawo, eby'ensi birimu okukaaba, naye wano gwe kikaabya lwakuba tonategeera nti olina omunene atudde mu ggwe. Kwolitegeera nti olina omunene atudde mu ggwe, ebyo tebigenda kukaabya.
ogenda kukakkana bukakkanyi ogendi mukama nze manyi tosobola kundeka obeeka ebigambo by'okuba sitaani naawe osobola obirina omugende nti nze nina ow'amaanyi atudde mu nze sitaani tosobola kumpangula beerangako n'ebigambo by'okuba kristo kubanga ekigambo kya katonda ge maanyi agatudde mu nze bwe busobozi kati tokyampangudde gwe wawangulwa dda ku musaalaba oli wansi wa bigere byange era nawe bw'obuyinza okulinnyako mu linnya lya Yesu kubanga kyawandiikibwa tunaalinnyanga ku misota tunaalinnyanga ku njaba tunaalinnyanga ku malugu yulwala ali wansi wa bigere ebyo emyoyo gyonna egibadde gikutawaanya giri wansi wa bigere ebyo kubanga olina ow'amaanyi atudde mu ggwe afugira mu ggwe kyekigambo kya katonda kyekigambo ky'omusaalaba ekifugira mu ggwe ge maanyi ga katonda bwe busobozi bwa katonda. Haleluya. Kati mukwano gwange toddamu kaaba ebintu ebifaananga ebyo wayawulibwa oli wanjawulo tokyali wansi abalungi ekintu ekisooka sooka wemanye nti tokyali wansi muntu wansi eno efugibwa sitaani ffe twabuukawo ne tuwangulyamu ne kristo olunaku lwalukuka mukwano gwange wakyusibwa wafuuka mulala wafuuka kitonde kijja gw'oli mwana wa katonda ofugiramu ne kristo ebigambo tobyogera byogezi kyetambuliremu nga ddala weeraba oli mwana wa katonda ng'olina omunene gwe weetisse okiraba obirenga bano abaana b'omu lubiri gwe mwamanya nti mwana wa kabaka alaba nga wanjawulo ate era nga kituufu kubanga abeera mwana wa kabaka naffe tuli baana ba kabaka oyo ali waggulu ennyo ye kristo yesu mukama waffe oyo omwagala kati ekitegeeza tuli banjawulo tetuli bantu nga ba bulijjo bino ebyensinze sibirabawo tebinkaabya biyinza okujja naye waliwo ekineetoolodde waliwo ekigo ekikwetoodde wadde tukiraba ye yagamba alikufuula bbugwe alikuteekako olukomera. Haleluya. Mukwano gwange waliwo ekikwetoolodde waliwo amaanyi ga katonda agakwetoolodde kati toggwamu maanyi abantu munyumire yesu embeera tesobola kuzikiriza kanjogere bwe ntyo kubanga abantu embeera bwejja alaba nga asaanawo alaba nga ggwawo abeera nga bano abayigiriza be baali mu lyato Haleluya. Eryato nebanga lyali libbira abayigiriza bennyini naye nga yesu mwali mu lyato naye nga yeebasa ate olusanga yali abakemakaalabe bonna ne basaanawo nga bo balaba balinga bokka naffe bwetyo bwe tubeera kubanga tuli lyato lya kristo yesu atuulamu ffe tuli lyato abeeramu ggwe naye n'oggwamu amaanyi n'oggwerera n'ogamba obandi bonzekka kino kigenda kunsaanyawo kino kisijja kisobola n'otandika okuleekaana n'okusaba n'okwerabira n'okwogera ne mukama n'owerabira n'okuwayo ensonga zo n'ozeerabira ate nga muleete ensonga zammwe. Haleluya. Empeera tekugjaako kusaba ekusindika mu kusaba ebizibu tebikukyayisa katonda bikusindikiza kweyongera mu katonda. Haleluya. Era buli abanga ekizibu kize naawe genda mu katonda kubanga ayogera wano mu Isaaya 43 agamba nti ne bwe gunaabanga muyaga oba muliro duusi njanga kubeera naawe. Isaaya 43 n'oluyosooka n'olwokubiri n'olwokusatu kebe embeera efaanana ntya n'abeeranga naawe ne begana bamazzi agano agakuluma olukuka oba ogudde mu nnyanja oba gano agakuluma olukuka ago tegali kusaanyaawo. Lwaki? Kubanga aba ali mu ffe. Gwoyinza obutalaba amazzi ago naye nga ate mu nsi ey'omwoyo waliwo ebizibuzibu ebiringa amazzi waliwo emuyagayaga ogulinga enfuufu ng'enfuufu ekufumuukiddeko olumu yaba enemy olumu ya mulogo olumu eri mu nnyumba yo kuba bayibuli etugamba nti omulabe waffe abalaba abasinga babeera kubeera ba mu nnyumba. Haleluya. Ate omulabe w'omu nnyumba aba muzibu nnyo ofundako n'ow'ebbali. Haleluya. N'agamba olw'19 wano wendi olw'19 n'agamba nti kubanga ndizikiriza amagezi g'abagezigezi abo abakutawaanya abakubonyaabonya yalina amaanyi agazikiriza ebyokulwanyisa byabwe. Kati ate gwe bw'otya agenda ndizikiriza amagezi g'abagezigezi age bakola ne bacyanga ne bakusindikira amayembe ne bakola ne bacyanga ne bakuterawo kapupu awo n'otya ago agazikiriza kubanga ate lwaki gw'olina amaanyi agabizikiriza ali mu ggwe mu linnya erya Yesu. Buli lw'omanya nti Yesu afugira mu ggwe amaanyi ga katonda gafugira mu nze teri muzimu gusobola kuyimirira mu maaso gange teri ddogo lisobola kuyimirira mu maaso gange kubanga ndina ow'amaanyi age nti alizikiriza amagezi g'abagezigezi. Haleluya. Mulokole weetegere kikyoli mukwano gwe weetegere kikyoli todda mu kaaba
mu linnya lya Yesu. Agenti alizikiriza amagezi g'abagezigezi n'obukabakaba bw'abakabakabaka alibujjawo. Abujjawo obukambe bwabwe obukabakaba bwabwe obwabakabaka abujjawo. Najjawo amalugo, najjawo buli mbeera yonna. Naye endwadde ekkaaba n'ogamba COVID yaddamu maama, era nze COVID yaddamu. COVID yagenda. Kati gwe omulokole atalina kukkiriza olaba nti akyaliwo. Naye ng'obwo bisiikirize. Waliwo ebisiikirize by'olaba nga gw'ogamba kino kiba kiti kinemeddeko nedda. Ebyo ebisiikirize tobikkiriza kukanga. Yesu ali mu ggwe w'amaanyi. Yesu ali mu ggwe asobola. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu, genda buziba nkugambye, genda buziba mu kusaba, genda buziba mu kweyawulamu eri Mukama. Kama ffe bazibe kubanga tulina amaanyi ga Katonda agatudde mu ffe, agafugira mu ffe. Yagambye ti ekigambo ky'omusalaba ge maanyi agatukoleramu. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu toddayo kukola ki? Kuggwaamu maanyi. Olwabiri n'agamba ojjanga kwebuuza ng'amaze obbikizikiriza ti ye amagezi omugezigezi aluwa, omuwandiisi aluwa, omuwakanyi ow'omu nsi muno aluwa. Katonda teyasiriwaza magezi ga nsi, kubanga mu magezi ga Katonda ensi olw'amagezi gaayo teyategeera Katonda. Bo balina kye balina naye tebakimanyi. Lwaki? Kubanga ffe n'ensi eno tulina omwoyo wa Katonda naye tebakitegeera. Bawoza ekintu kyaŋŋambye kubanga lwaki? Ali mu bo tebamutegeera. Atuweesa obulamu. Teri atalina mwoyo mutukuvu kubanga yatuweesa obulamu. Omwoyo wa Katonda ffenna ali mu ffe era bw'ajjamu n'atwala. Kama ffe bazibe. Naye waliwo effe ekyenjawulo ate twongebwako ng'agandibadde amafuta ekitutabaganya ne Kristo. Katumaze okulokoka waliwo ekitutabaganya ne Katonda kyatwongerako ti omwoyo omutukuvu alituteekako siiru etutabaganya ne Kristo. Haleluya. Etwawula ku b'ensi kubanga baatondebwa mu kifaananyi kyabwa Katonda ne basalawo okuvunnamira Sitaani ne batamutegeera. Naye gwe weebaze Mukama kubanga wategeera Kristo. Haleluya. N'agamba nti Katonda n'asiima. Kano kali lwe lumu olw'abirimu naye waliwo akatundu kakoma. N'agamba nti Katonda n'asiima olw'obusiru n'olw'okubuulira kw'okulokoka abo abakkiriza. Katonda n'asiima ffe munnange be baayitanga ebisirusiru ebitaasoma ebitaategeera. Munnange n'asiima n'atwefukiramu amafuta n'atwebundugulamu n'tukkirizibwa okukolera awamu naye mu Kristo Yesu. Haleluya. Munnange ne tusobola okutegeera Kristo ate n'atulokola. Haleluya. N'atulokola si kulwa amagezi gaffe naye ku lw'okwagala kwa Katonda. Katonda n'asiima ebisirusiru bye oba olw'okubuulira kw'okulokoka abo abakkiriza. Olw'abirimu n'agamba nti kubanga Abayudaaya baasaba obubonero n'Abayunaani baabunoonya mu magezi gaabwe. Bangi nnyo bano ab'ensi basaba obubonero, basaba biki, baagala ebikwatibwako. Obubonero babwagala, amagezigezi bagaagala, balina amagezi gaabwe bo ge beekolerawo. Haleluya. Abo ab'ensi kubanga katubabulenga ab'ensi. Naye n'agamba nti kubanga n'agamba era amagezi tugende ku 25. N'agamba nti kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi n'obunafu bwa Katonda businga ab'amaanyi. Okiraba ffe bayita abasirusiru munnange anti bagamba abalokole basiru abasiru naye businga bano abantu b'ensi amaanyi. Okiraba ffe kubanga ow'amaanyi lwaki? Aba akolera mu ffe, ali mu ffe twamubikkulirwa. Haleluya. Buli lw'obikkulirwa Kristo obeera wanjawulo. Abadde omusirusiru bagenda okulaba ng'obuuseewo. Omanyi lwaki batuyita abasiru? Oli ajja n'akuteekawo n'agamba tagenda kuyitawo, n'akuteerawo omuziziko. Naye munnange ngalowooza oli musiru ogenda okulaba nga Mukama akubuusizaawo ng'ogudde eri. N'agamba ono mulokole ate yabitegedde atya? Nali manyi bino tebijjamu tajja bisobola, ali mu kusaba busabi. Bo bamanyi abasirusiru nti Sitaani w'amaanyi naye nga batamanyi Sitaani yawangulwa dda ku musaalaba, talina maanyi. Haleluya. Talina maanyi, yawangulwa dda ku musaalaba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Ab'emikwano tunywerere ku kigambo ky'omusaalaba kubanga ge maanyi eri ffe abakkiriza Kristo. Haleluya.
tugendeko ne mu Isaaya katusomeko ku Isaaya tulabe Isaaya 29 Isaaya essula ya 29 tugendeko Isaaya 29 mu linnya lya Mukama waffe Yesu naye ng'ekigambo ky'omusalaba ge maanyi ga Katonda agatuula mu ggwe agafugira mu ggwe kati ekikaabya mba sikitegeera. Isaaya 13 n'agamba nti Mukama n'ayogera nti kubanga abantu bano bansemberera ne banzisaamu ekitiibwa kya mu kamwa kaabwe era kya ku mimwa gyabwe naye omutima gwabwe bagutadde wala n'okutya kwabwe kiragiro ky'abantu buntu. Aleluya. Ky'abantu kyebayigirizibwa. Kati oyo omuntu wensi takumala mu maanyi kubanga ne Katonda amumanyi. Kamaffe yeebazibwe. Emitima gyabwe boogerako byogere bo Katonda tebamutegeera bamuteekamu ekitiibwa kya ku mimwa baagala bitiibwa naye ffe twebaza Mukama omuli yennyini Kristo yajja n'abeera mu ffe n'anywezebwa mu ffe. Kati mukwano gwe oli kumpi nnyo ne Katonda bw'osaba akiwulira ky'oyogera akiwulira omutima gwo wagumuwa buli lw'owa Yesu omutima gwo n'agunywegera n'abeera mu ggwe mukwano gwe buli ky'omusaba akiwulira. Bano bamuteekamu ekitiibwa kya ku mimwa tebakutiisa ne bateekawo ebirala ne bateeka ebifaananyi byabwe naye ffe abakkiriza Kristo atuulira ddala munda mu ffe abeerera ddala munda mu ffe tutambulira ddala wamu naye amaanyi ga Katonda nga tugalina obusobozi bwa Katonda tubulina. Kyava agamba wali toweeraliikiriranga mukkirize. Kamaffe yeebazibwe. Toweeraliikira mulokole toddamu kweraliikira nze nkuzaamu amaanyi. Genda mu maaso ne Katonda ali wamu naawe. Genda ne Katonda akwagala. Nywerera mu Yesu tobeera mu bulokole ng'obumazeemu ate n'obuvaamu. Ne gye wava n'ogamba otoloseeyo wabeera n'obujulizi ng'olaba ebintu bitiisa. Ate kakati amangu ago amaanyi ogajjawa agagamba ate kanzireyo. Wafuuka kitonde kijja oli mwana wa Katonda. Yesu yatugamba nti mugume empangudde ensi si nnyangu naye ekitubeereza nti ensi etubeerera nnyangu kubanga twekwata ku Yesu twakkiriza Yesu eyawangula ensi. Ye yawagiwangula bw'aba yagiwangula naffe mwe tunywerera naffe mwe tubeera naffe mwe tutambulira n'atuwanguza. Haleluya. Oyagala buwanguzi beera mu Yesu. Beera mu Yesu. Buli lw'obeera mu Yesu ensi tegenda kuwangula kubanga olwedde Yesu taani yasuulibwa ku nsi ye ne yeefuga ensi. Haleluya. Ffe bwe tumala okulokoka tutolokayo tuba tukyabali bantu tuli bansi. Nze Lusi sikyali wansi nze nfugiramu ne Kristo kubanga weesi byalaba nze si bye ndaba byasuubira bintuukeko tebigenda kuntuukako kubanga ndi munda mu ye. Twawangulira wamu ne Kristo tufugira wamu naye mufe eby'omukulu. Sitaani n'amutuwaako obuyinza. Lwaki? Kubanga omusaalaba yaguwangula. Bwe yamuwangula ku musaalaba awo Sitaani takyalina buyinza eri obulamu bwo takyalina maanyi gwe obyeteekerawo. Buli lw'olaba nti otidde ate Sitaani amanyi nnyo omuntu atya era buli lw'omutya yeyongera okukunyigiriza naye ng'embeera zizzeewo mulage nti olina ow'amaanyi. Tomukkiriza nga muvunamira. Luka ssuula 4 agamba tovunamiranga Setaani. Temuvunamiranga. Nye oluyi lwa 8 temuvunamiranga. Vunamira Katonda omunene oyo ali mu ggwe w'amaanyi. Amaanyi yagakuwa obuyinza yabukuwa obusobozi yabukuwa obulina mulokole. Ne oba wakalokoka ddamu amaanyi mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Haleluya. Katusomeko wano mu kyawandiikibwa ekirala tugendeko mu Titus moyo mutukuvu thank you Jesus. Titus essula 2 oluyi lwa 13 katusomeye tulabe. Agambye nti nga tulindirira essuubi ery'omukisa n'okulabika okw'ekitiibwa kya Katonda omukulu eri omulokozi waffe Yesu Kristo. Haleluya. Nga tulindirira ekitiibwa kya Katonda mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Ekitiibwa kya Katonda kiri mu ffe. Ekyo tulina essuubi ery'omukisa. Omukisa gwaffe gwonna guli mu kitiibwa kya Katonda oyo ali mu ffe. Omukisa tugulina. Era essuubi bwe liri
tibwe twalokoka ne tukkiriza Kristo ne tujjizibwa Omwoyo Mutukuvu mu linnya lya Mukama waffe Yesu, ekitiibwa kya Katonda ne kibeera mu ffe. Okirina ekitiibwa kya Katonda, okirina. Omuntu aliko ekitiibwa kya Katonda, Setaani akukomako bukomi ne asobola kukuwangula mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Aleluya. N'ekisa n'okulabika okw'ekitiibwa kya Katonda omukulu eri omulokozi waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe. Eri omulokozi waffe Yesu Kristo eyeewaayo ku lwaffe. Yeewaayo ku lwaffe. Yesu yeewaayo ku lulwo alyoke anunule, alyoke anunule mu buje, alyoke atununule mu bujeemu bwonna, era yeerongoseze eggwanga ery'envuma erinyiikirira ebikolwa ebirungi. Ekyo kyokka. Ffe eggwanga ery'envuma bwe tuba nti tuli baggwanga lya nvuma, ye yajja okutulokola n'atulokolera ddala mu mbeera yonna, naye atulokolayo atya? Nga tunyiikirira obutukuvu. Nga tunyiikirira obutukuvu. Mulokole nyiikirira obutukuvu. Ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe ku ggwe. Ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe eri obulamu bwo. Obutukuvu okka bwe businga okubaleeta okukaaba, ate nsigenda kuleka bwogerako kubanga kyesumuluzo ekyansumulula. Era olaba nti bwe tubuulira nabo wano ebigambo twogera ku butukuvu. Kyo kyansumulira ddala, yenjiri ey'amazima gye mbuulira, ye Kristo atudde mu nze ate atudde mu ggwe. Tojja kumuyumira bulokole muntu gwandaba nga walokoka ng'oyagala Yesu akolere mu ggwe, olabe obulungi bwe, olabe okwagala kwa Katonda, oleme okuddamu okweraliikirira. Tambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Weewale ekibi. Ekibi kikyayira ddala. Ekibi kitta, ekibi kizikiriza. Ekibi ky'ensonga lwaki okugamba nze nkyaliko ekikolimo, ng'ate ekikolimo kyakutadda. Naye kati bwe kiraba nga ekintu kino kikyaliwo, bw'olaba ng'okyakitambuliramu naye nga kyo kyakuta, omanyi ekintu nga kyakuta n'otubeera ng'okisigaddemu. Nnyinza okugerezaako enkoko ng'ogireese n'ogireeta omugigo olina w'ogiguze n'ogiteeka awo, ne bw'ogijjako ebyayo esooka n'ebeeraawo eddakiika zaayo ne ziwera ng'ekyeruuza nti nsibe, so nga yateebwa dda. Haleluya. Naawe bw'otyo bw'oli okyebaliramu ekyo n'obeeraawo naye nga wateebwa. Budde n'osaba n'okaaba, ate kino ne weenenya emirundi 10. Okwenenya kulungi nnyo, naye si kwenenya biri ebyabagundu ebyakuteebwa. Olunaku lwe walokoka ebyo byakuggyibwako, wanunulibwayo, tokyaliko kikolimo, wafuuka kitonde kijja kubanga Yesu yagenda ku musaalaba gw'onunulibwe. Amaanyi ga Katonda ne gakka mu bulamu bwo, ekitiibwa kya Katonda ne kitandika okulabisibwa. Ate okyakaaba nga bano abasirusiru abatategeera kigambo kya musaalaba. Haleluya. Ng'ate ekigambo kya musaalaba ge maanyi ga Katonda agatufugiramu. Noba nga okyayogera ng'ab'ensi. Ab'emikwano tulina okutegeera Kristo, tulina okumanya Katonda, n'omanya ekyakuweebwa n'okiteekamu ekitiibwa. Ky'olina kya kitiibwa. Nze nawikkulirwa ekintu ekyo bassebo ne bannyabo, nasalawo ne ngamba Mukama nnyamba, neewala ekibi, neewala ekibi. Mulokole weewala ekibi. Kyo kibeerawo. Sannakolako kino n'aleetawo omunyuba n'akuvuma, n'aleeta neibawo n'akuvuma, mbeera abakyala omwami n'omukyala ne wabeerawo basoomooza, naye olina kwekumira mu Kristo. Olina kwekumira mu Kristo ate obeera omugezigezi nga gwe osooka okutegeera nti nno ono mulabe, ono mulabe. Wadde embeera bwe ziri naye nga omanyi ono mulabe, ono yampise wano, kino sijja kikola. Mukama waffe yeebazibwe. Yeetaaga okusirika n'okola ki? N'osirikako. Tugendeko mu Matayo. Kyalinayo akadde. Matayo essula ya 11. Mu linnya Mukama waffe Yesu. Tugendeko Matayo 11 n'olugero 25. Tulabe 11:25. N'agamba nti mu biro ebyo Yesu yaddamu n'agamba nti nkwebaza Kitange Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga wakisa ebigambo bino ab'amagezi n'abakabakaba n'obibikkulira abaana abato. Yegwe
yabikisa abagezi yabiyita abamagezi tusinza ensozi tusinza kino yabibakisa naye gwe weebaze Mukama yakikubikulira n'akikuwa ye gwe mwana ow'olwaleero twebaza Mukama ku lwekyo kye yakola ku musaalaba n'akitubikulira ekyama kya Kristo ekitudde mu ffe ekikolera mu ffe yakitubikulira lwaki lwakwagala kubanga yatwagala Kama ffe yeebazibwe mwana wange n'akikisa abagezigezi n'agamba kasome n'olwabiri n'agamba nti weewaayo kitange kubanga bwe kityo bwe kyasiimibwa mu maaso go bwe kityo Katonda yasiima gwe n'asiima nange n'atulokola kubanga n'obulokole nazi sibumanyi Kama ffe yeebazibwe naye okuyita mu Yesu Kristo Mukama yasiima nze Yesu andi atudde mu nsi yasiima nze ebigambo bye Yesu yabyogera nange yasiima nze naawe yasiima gwe Goza mu family tuliyo wameka. Muyinza okubayo nga muli bayo nga bataano abalokole oba olumu oli omu. Ffe tuweerayo naye nange ngamba yasiima nze. Kama ffe yeebazibwe sobola okubatuusaako ebigambo bino. Naawe gwe gwe yasiima akolere mu ggwe. Naawe gwe gwe yasiima amaanyi ga Katonda amaanyi gakolere mu ggwe galabisibwe mu ggwe. Ekitiibwa kya Katonda kigulumizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bwe teweebuuza lwaki teyalokola y'abalala. Naye Katonda yasiima gwe alagiremu amaanyi ge alagiremu ekitiibwa kye mu linnya lya Mukama waffe Yesu ayagala okukozesa ebigambo bingi naye okyaleme mu kukaaba okyaleme mu kutya sitaani abantu abamu sitaani otamutye tomutya beera n'ekigambo kya Katonda sitaani bamuwangula n'ekigambo kya Katonda bweyigiriza okusoma Bayibuli bweyigiriza okukwako ebigambo by'okwata mu ggwe eyo myo gijja kudduka naye gwogoba sitaani omukalu genda mu linnya lya Yesu Yesu tumugoba mu linnya lya Yesu naye ate weetaagayo ekigambo ng'ate bw'okaaba ng'aga nti ngende mu linnya lya Yesu ate ng'okaaba awo ategeera akuwangudde kubanga omutidde haleluya kati mulokole kkiriza Yesu omunywereremu naawe atanalokoka mukwano gwange obulokole bunyuma kubanga yatulabaga nti weerwanireyo olutalo wekka naye konokkiriza Yesu ajja kukulwanira temwerwanireyo mwekka mubeere ne mwerwanira n'okaaba olinakola eddagala nawe n'okola n'olina era olinagira bajja kuwangula naye bw'obeera mu Yesu gw'atanalokoka towangulwa kubanga Yesu bonna abalabe yabawangula dda ababakubonyaabonya abakuseera Yesu yabawangula dda kati mukwano gwe nga tonalokoka ng'enjiri eno ey'amazima ogiraba kkiriza Yesu olokoke mulinyira Mukama waffe Yesu ebyo bikaabya ogenda kubiyitako tugendeko mu Befeso essuula 1:6 haleluya Befeso essuula 1 essuula 1 Befeso 1:6 katusomeko mu Befeso 1:6 mwoyo mutukuvu Efeso essuula 1:6 Efeso 1:6 agambibwa ati nti ekitiibwa eky'ekisa kye kiryoke kitenderezebwenga kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa buli lw'onywerera mu Kristo ekitiibwa kya Katonda kigenda kutenderezebwa eri obulamu bwo kigenda kutenderezebwa ku kyalo ky'osula yakituwa buwa haleluya yatuwa buwa ekitiibwa kye nekyegunda munda mu ffe nekyegunda mu bulamu bwaffe buli w'otambula nga wakkiriza Kristo ku lw'ekigambo ky'omusaalaba kubanga ge maanyi ga Katonda ekitiibwa kya Katonda kibeera mu ggwe amaanyi ga Katonda gabeera mu ggwe ekitiibwa kya Katonda bwe kirabisibwa mu ggwe teri muzimu gusobola kukuwangula teri mbeera esobola kukuwangula kubanga ekitiibwa kye agambye kyekitiibwa kyekisa kye kiryoke kitenderezebwe kye yatuwa obuwa mwoyo omwagalwa ekitiibwa kyeyatuwa mwoyo omwagalwa Yesu Kristo oyo afugira mu ffe ekitiibwa kya Katonda kigenda kutenderezebwa eri abakulaba kigenda kutenderezebwa eri abalabe bo bagambe ono omwana ono omukyala ono omwami aliko ekitiibwa kya Katonda oba yalaba Katonda ku lwaki ku lw'ekigambo kya musaalaba ekikolera mu bulamu bo ekikolera mu baana bo kubanga ge maanyi ga Katonda agatubeezaawo agatuwanguza buli mbeera yonna mukwano gwange manya ekigambo ky'omusaalaba ge maanyi agafugira mu ggwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu toddayo kukaaba oyinza okuba nga wandyagadde okulokoka ng'obudde ebigambo bino ddamu ogambe nti ayi Mukama mpaayo obulamu bwange
obukyuse nange nfaanane nga ggwe ekitiibwa kyakona kirabisibwe mu nsi sonyiwa obutali butuukirivu bwange mukama osangule erinnya lyange mu kitabo ky'abatakkiriza oliwandiike mu kitabo ky'okukkiriza era nzikiriza yesu olunaku lwaleero ti ndokose bona boogezemu ebigambo ebyo mukama akumpeera omukisa mukama akunjagalire taata nkwebaza olunaku lwaleero olw'ekigambo ky'ompisizaamu ekigambo ky'omusalaba kyoyogedde eri obulamu bwaffe kubanga tukkiriza mukama ti ge maanyi ga katonda agakolera mu ffe ge maanyi ga katonda ge tutambuliramu ge magezi ga katonda kyekitiibwa kya katonda mukama ekigambo ekyo leka kikwate kuli musajja n'omukazi ekisa ekyo kirabisibwe mu bulamu bwabwe kirabisibwe mu maka gaabwe abadde baweddemu amaanyi mu linnya lya mukama waffe yesu leka ekitiibwa kya katonda kirabisibwe mu bulamu bwo ekigambo kya katonda kikole mu bulamu bwo buli kibadde mu ggwe nga kikubonyaabonya nga kikutiisa olwaliro mu linnya lya yesu olw'okuba ekigambo kya katonda ge maanyi teri muzimu mugenda kukolera mu bulamu bwo teri mbeera egenda kukolera mu bulamu bwo buli kibadde kyagala okukulemesa olwaleero teeka wansi mu linnya lya yesu kubanga yesu yakiwangula ku musaalaba ku lw'ekigambo kya katonda olwali tukiteeka wansi yatuwa obuyinza tunaalinya ku misota tunaalinya ku njaba Luka 10:19 buli mwoyo gwonna ogwadde gwekulumbaza eri obulamu bwo nguteeka wansi tegenda kulaba mukisa eri obulamu bwo nkulangiriddeko obeere n'emirembe kulangiriddeko obeere n'eddembe kulangiriddeko ekitiibwa kya katonda kirabisibwe ku bulamu bwo ne ku baana bo mukama abampeera omukisa mukama abanjagalire mu linnya erya yesu Haleluya. Amannya mpitibwa omusumba Lucy Mubiru okuva Glorious Church of Christ. Esumba Bishop Isaac Kituuka ne Apollo Kituuka. Mukama abampeera omukisa, mukama abanjagalire. Amen.